ekiroto kyange mukono kufuuka site yetongodde ku Kampala so si mukono fuuka ekitundu kyaki era wetadde amaanyi omulimu gwentandikirako kuzaawo decentralization government gwejjeewo ebigambo by'okuŋŋaanya sente za mukono ate ne zigenda mu Bank of Uganda banange katunayimirizaawo tutya ganso nga sente zigenda mu revenue ate ono agenda azirinda okuva e Kampala mbuzidde okuyoola ebisaaniiko. What happened to decentralization? Kyekabaddewo ekitongole ky'abasawo bakitwala mu central government buli kitongole enkya bajja kuddukira kya byanjigiriza. Decentralization yaggwawo mpola. Ogwo mulimu gwange okumatiza ababaka banange mu parliament tulyeko mu ttama central government erekerawo okujja okweddiza obuyinza bwa gavumenti ez'ebitundu kuba kiri mu ndagaano. Simanyi na muntu yayiya nti empoza y'emukono yekooneko mu Bank of Uganda simanyi ne economics gwe baakozesa simumanyi naye kikulu tugenda kukwataganira wamu tugende tubanjwe sente zaffe okusigala wano muzisolooze muzitemeteme kuveko 20% nze gye ndowooza nti etuusa okufuuka 40% ku bakansalas. Bwe tunaabanga twefuula abakozesa bakansala nabo bajja kwefuula abatukolera buli omu alimbe munne. Omuntu alese mulimu okujja obeera wano nafuna abadde teacher alese obusomesa hati nga gwe omugamba ndikuwa emitwalo 10 ate nagyo tegijja mu buki mu budde neje 10 banange gyava mu alternative policy ya shadow minister wa local government mu budde obwo yalina mboozi ne ate omulundi guno omukulu saagala musala maaso omwami Kyagulanyi naye leero nze simusaba kunzizaamu mu ofiisi eyo ndowooza njiweerezaamu ekikola ki ekimala. Mbasaba tukwatagane Katonda atuyambe buli omu akola omulimu gwe. Waliwo ebintu ebigamba simanyi gundi atwalira abantu mu nkwawa ekyo tekiriiwo. Emirundi mingi ffe tujja kuyingiramu kubawa magezi bwe mugagaana abalonzi bagenda balamula bwe mugakkiriza ne tukola ebituufu tujja tambulira wamu. Nva ku Central Division ne kumpi meya ekizimbe ekirimu Central Division basically Kivundu tis looting era weewunya n'okwewunya nti wali wabaddewo abantu abakolerawo emirimu. Nze mbale sigenda ngayoko naye bwe ntuse wali n'enviri zinvudde ku mutwe wadde bulijjo nzisala busazi wali wavundu sebo meya naye ate abo basigala bantu bo era mbagambye bombi gye bali eyo mwami Kyasa ne mwami Kabanda timuli answerable ku mwami Elisa ye meya omukulu temumwesookanga muki mu maaso. Ate mmanyi sebo naawe ennaku ebadde ekulumira eggoma nga baganya okuwa ku road fund ennaku ebadde ekulumira eggoma nga bakutwalako ground rent yonna kakati mmanyi tojja gireka kuluma Kabanda oba kuluma Kyasa. Nja tegeeragana zino funds za wano zino za wano nga tukola nga tugenda muki. Njagala kubategeeza nze nakuze kati ndi mukazi wa myaka 5 gyali badde gya 5 mu gumu naye guli sigubala ogwa 2 fena tetwakola Mukama yagweddiza gwali mwaka gwe nammwe temugwegattako togubala nti obadde ki 40 naye nga oli 41 dola kati sikyali muwalawala kati ndi muki mukazi. Katonda yampadde omukisa siri muvubuka ate siri mukadde ndi mu kye bayita golden years emyaka egya zaabu n'ebisono. Kati ffe abavubuka mu abangi ffe tuzze kubeera kubayambako okuva ku mulembe ogumu okugenda ku muki ogwammwe gwayingiddewo era tubaaniriza naye naffe weetuli nga basiniya bammwe. Bw'oba oyagala okubeera meeya olina kusooka kuwa meeya kitiibwa.
naye buli wolibeera mu kanso oli kansala mwerere n'otandikaga era ntandaba n'obwa mmeeya mbusobola. Sebo teriyo munnabyabufuzi agenda kukuyambako okulaakulana nga osonze watudde. Olwaleero wano oba oliawo walibaddewo abalayira balala. Munnabyabufuzi ng'osonze wakoze eki? Omuntu abuza gwe namboze tolivaako banange nja kuvaako. Naye kakati singa njogerera wano nti sidda mutandike okwekuba nga mulwanira ekifo. Ne mala nkyogera kati Sebunya asituka, ono asituka, oli asituka, Kabanda asituka, naye buli agira namboze akyaliwo nti ye akyaliwo. Kale wano twalina mmeeya ng'abantu bagamba Ssenyonga akyaliwo okubwa mmeeya, ng'omala mukakasa nti agenda n'abulamuza. Erisa bw'agenda okuba abantu bajja buuza Erisa akyayagala obwa mmeeya nti ye kanjira nsirikako mbweyagaliza naye inshallah tusabe buki bulamu. Faniriza abayero buli ddala disagama mwe munaatuula eno kufa ebyo semantics si bikulu tebitulya. Oba tutuddewo ffe tusinga obungi. Ffe twagala mirimu kukola oba ani mugenyi mukulu oba ani mugenyi mukulu tewali taabu jangu obeera omugenyi omukulu.